me government old is gold mashallah kale no nze golaba wano ndi mukwano gwa Kathy ennyo kakati omuntu ali eyo nga wallahi yamugwena sho ogamba oba naba ng'okyabuzabuza olimba oteekwa kuba wano kubanga bw'oli ati Kathy kikwatagane golden okitegeera old is gold ate nga wa golden band kugane kibanga kyeruka kyokka ate nga n'omwami buli atudde ateredde kwegamba bakitegese bulungi mwami Abitex ate bwakikwatamu kiba kijja kuba masavu mutukuleko wano ainono nyenya nga wakyuka kisasi omukwano teguzibirwa kubo takwagala obomulaba gayita bite ebintu bite essanyu lyange lijja tuli babiri nawe era wotoba ombeera nga talina musayi obakyokyabusaabuusa all is God Catherine Kusasira nabuze omwezi 10 wange nayofuusa ensonga labayo bwenti siwe nali ntuuse bwe nazuula gwe yimba okatulire bwe nazuula gwe wangi ne batiktoko luwakagaana bwe nazuula gwe banange omujjako ologa 10 nasakikowe kati wantikulako mugongo gw'abali abali bampumukutira envumulo nga beebiwundu tebanyiga kusabikose. My love is your love. Kukwekewa kutekewa yabatakusingane seruka sabolunakola lutucawa teruca olenekabebekede bonekanye awo wantisisa boy waji eyo wali omuwala nambi obulungi gwe wayiga nakano kakusasira nakayiyako naye tekimanya mpaka kati obulungi bwa Kathy bulinga gwe waloga omuloge ng'era mukyaloko masanja bayagala bamuganze eyo omutima gwe wattu alina gwe yaguteresa bakayita ng'ategusajja bwe yamusisinkana ate ngakumya musanga wantagane Sheraton yawogwe bayogera kolomukere ngayawoza kimu pologoma wandaba mwenya. Okay, obugalo bwa Tommy Culture, thank you for Kara bebaziza nenange musikiriza enyongereza okwo webali okuba mikwano gyaffe webalire ddala abayimbi abakedde balaye balamusiza Kathy bwentandika Kathy Beach Kara muyita maama naye nga musikiriza muyite maama kitiibwa Kathy mpangadde naye mu Eagles Production asooka Eagles Production najja sirina nangatto nwesobola kuyimbira nali mubi nnyo Kathy ono wali abayimbi baluddewo okujja ate abantu bajjudde
kati muzeeyo tayakyava ajja emmanju alabaani ali bwasobola okukola kino nze nga sinnagendako na bustage kyabagamba gwe jangu nga agenda kukola biki kale bwekungamba genda oyimbe nengenda nenyimba nalina n'ebisumuzo byange mu ngalo ebyenyumba wensula nengenda nesaayina ngatto kati kake kyava mpa ku ngatto zaawo ngatto ezo zaali zabulamu nenyambalako nengenda kati bukolwe naziyimira nakimanya nti bwe basiina ngatto kakajja kumpanga ku ngatto nekera nenzija era newanga agenda oyimba engatto nenzija waali era nawe kale okwattako twali tunyizeemu kyava ngamba tuyambale ngatto ebyo bya bulijjo nangamba tozambala naye gabangamba gwe wabulayo omuyimbi omwogende nengamba ngenda kukola ntya bannange nezala nenyimirira nengamba kaka empako nga tulala tozambala ngenda zambala manya nazeerabiddeyo biki paka bwe yawulira bambi ndooza nga kinkuteko nampa engatto ate munaye kaka oyampa engatto ezo yamala nazimbiira ddala nenzitwalira nembeera nazimbira mukazange guusa ekintu ekyo guusa okuba nga tokyakijuwira obanga kyafuuka kitono gy'oli naye ku muntu ataayina kyali kinene ku muntu atandika obulamu kyali kinene wamutandika paka kati waali nsaba bannayuganda bannange mujjenga ennaku z'omwezi 10 January tulage Catherine okwagala okungi mu bantu abayimba wano nga bayimiridde ku stage ne bayimba era mpulira abemyogaga nze ndi musajja naye wano nawo tulinawo omusajja Busaasiro nayimba mbasaba bannayuganda bannange ennaku z'omwezi 10 mujje mulabe omusajja Busaasira kuba agenda kufuuka musajja Mbolo mujje mumuwagire mujje tujjuze ekifo kino mujje bange omutima omulungi mbadde mpulira Zemayinja ng'agwogerako mulungi ate nnyo era ne mwami Sserugga omutima gwe mulungi ate nnyo abantu bano balungi tuba tetuboogerako olwokuba nti balinayo kye balinayo ne tuboogera ekituufu kubo bambi mujje ennaku z'omwezi 10 tujjuze Sheraton. Okay, thank you. Okusooka nebaza bannamawulire ne new brand eze ey'aba tiktokers bane tukubireko abantu awumuka ba tiktokers sisobola kusingolinga out nti ono tiktoker waliwo bayita motivational speaker tiktok olumu tumaliza tubita budde naye ba tiktokers mwebale okutumbula ennyimba zaffe nga temwirimu kyekubiira nga musala amazima ag'ensonga mwebale nnyo mwebale ddala olunaku lumu gwekatali nja kujja okwogerako naye kantandikire right olunaku lumu nali ku radio super nenjogerako n'omwami omu bamuyitanga Bwanika Sensuwa nemuga Bwanika temukuba nnyimba zaffe Bwanika nangamba ntulaba weetudde wano sobola obutakuba nnyimba zo naye mukole ng'ennyimba ennungi tuziteeke mu kompyuta omwo lumu walituula wano omuntu nga talina kyekubiira nga talina gundi simwagala gundi yanyiiza nakwata ennyimba ezo n'azikuba ziteekemu naye naffe olumu waliwo obusimu obujja ne butulemesa okuba ki ekyennyimba netukivaako bagamba bandi zaagwa musiki yagwa naffe ntukkiriza musiki yakola ki netuleka ne bizinesi endala naye wazzeeyo ekiwayi ky'abaana ba tiktokers tetumanyi kyekyafuutuka tetumanyi Katonda oba yabaleeta ne mutandika okujja obuyimba bwaffe ogeruka naye kato kyajjukira nga kafuusa ensonga kati ennaku zolwaliro atakwagala oba omulaba oba oganyetta kakati ono oba waggula bantu kutaba naawe naye akayimba kafuusa ensonga nolwekyo tubadde tusaba n'abali ku main radio stations main medias tukomyewo emiziki w'abannayuganda tukomyewo emizanyo gy'abannayuganda tukomyewo entertainment kubanga terimba tulina entertainment yali ennungi ey'abantu abatugendako ba Paulo Kafeero ba Muze Elisha Mawamala naye ng'olaba nti ekyali
era bakyatulemye n'okuzzaawo naye ngaebiseera bwe babeererawo twabagambanga mbu bafu baggwako abasajja nga ba radio twawozanga abo baagwa bakola ki naye ne leero radio akyatulemye okugira ki okuzzaawo tubeere nga bamazima mu mitima gyaffe eyo nga nvuddeyo njagala okwebaza Catherine Kusaasira omuwala ono nyimbye nekajja nga kawala kati ku myaka nze wenyimirira kano kaba kawala naye Catherine kyemumanyiiko alina omutima omulungi Mashallah. alina omutima omulungi ng'akola n'aterekera nayo bwe gwakikolera n'omugabo wayi lwaki tokomakaawo nsaba ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 10 abantu nabo bamulage omutima omulungi bajja mu Shira Cafe ejjuze kuba manyi nti ku olwo agenda kutuyimbira n'ekyo kyasirikidde twayimanga mu Eagles ng'omuntu ajja alina ennyimba abiri n'omugamba Cafe naawe obudde buyise yimbako 5 ne kalo 5 twegamba ng'olaba tubalimitinga naye kati luno olunaku lwe omutima omulungi gwabadde atulaga naffe tugumulage ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January kati olwaki nga nti alina omutima omulungi era kaliko enjagala obamaliramu ti bawandikomyawo mu Eagles nayimbanga ennyimba nga nvuma gavumenti nzigola vaku ebyo muzeema tutabyakabiri naye ng'atono gwe ntwala n'abaakinga onfuna bulungi naye ye yalinga awagira naye bwe nabangambanga n'ennyimba Afrika tereyamanga jala ngamba gese ndi wansi situla amaloboozi gano gasitugega naye tigawulikika n'ombuuza nga tegasobokera kasigireko ebe wansi ekole ki ekyo kikigana okuva n'agamba nedda ate mu kuyimba tetubigatta wane tuba tuyimbye bino ebiyimbe buki ono omukulu ate yazibakinganga ate nga presidential advisor naye ng'amanyi okwawula entalo n'agamba wano tuli mu kuyimba wano ndi mu kuwagira kino so yalinanga omukisa ogamba nti sijja kukola ki okubakinga naye mu bintu ebirala bingi nnyo Catherine ebbanga lyembadde naye alina omutima omulungi ate era nga njagala n'okwebalizaako omuganda wange Sseruga Fred ono omusajja ono ab'emitima emirungi basisinkana omusajja ono alina omutima omulungi ne bw'ataabanga na luyimba nga muyita ne mugamba Sseruga kyangu ombaakinge ku luno okuba eddoboozi lyo bwe limakinga ne lyange nzijjamu music omulungi era nga bakinkola ennyimba zange zonna ziri backed up by Catherine Kusaasira ne Fred Sseruga nsabye okwebaliza amaaso g'abantu wano kamaliriza njagala okuyita abayimbi bonna abasobodde okujja n'abakyali mujja kuba nange ndi omu bwatuzere tijjabo ne bwotunda wabweru awo omulaba nti emmotoka zeesibye ebirowoozo olw'enkuba abayimbi bangi bali mu kkubo awala batuuse nga Sweet Maureen ikansihabera tubeerewo ng'ennaku z'omwezi 10 January tuweese Cathe essanyu kubanga bw'anaalaba ku bantu ajja kufuna essanyu erisinga ku lyalina n'abalabi bonna bajje mu bungi kuba mmanyi nti Catherine Kusaasira is a senior kyagenda okukola kirungi ajja kukola okugjayo Catherine Kusaasira n'okuweesa music wa Uganda ekitiibwa eyanzanyi bassebunanya kabeera abakazi ddala okumeeza yokka oddemu nnyimba ziri zetwalinga muziki kati kano kakanyineko jakkambaze mwaye omusajja ono yayimbanga ennyimba zeyavaako Afrika ensi yange ebonaabona nnyo okuzaama ejjudde entalo n'ennyiike anaanyijula yalibaawa
soowozezza nsaba okayitemu wano ate kate gwakabatinga Anti Mariam yakabaki nani kakabaki yule yali mukubeera Afrika yensi yaffe ebonaabona nnyo okuzaama ejjudde entalo n'enyiike anaagijjuna alivaawa ensi yaffe ndowooza ajja kamalayo Kusasira mwogerako n'essanyu kubanga twasoma ffenna ate ne tuyimba. So namanya n'eddoboozi nze Grace Nakalema. Mukama nsaba ontondera omuntu. Naye yamutonda. Nsaba ontondera omubeezi. Gasala wamalala. Sitera kulabika olaba nga ndabise omanya eyo nsonga nnene eri mu ggwanga. Kati ensonga yokka gye tulina ya Catherine Kusaasira. My sister, I wish you all the best always. Nkwagaliza era nkwagala nnyo. Abantu mwenna tubasaba mujje mutuwagire ku sheno ate y'amaanyi mujje mulabe amaloboozi. Si byakwogera bwogezi, mujje mulabe amaloboozi, mujje muwulire ennanga ng'eyimba. Songeraho nsirinze tinga omukono guno bannamawulire mwenna abamidiya bayibe bannange mwenna abali wano batiktokers mwenna bannange mwebale kubeerawo olwa Catherine. Enkuba egende kutonnya ne bannange okuba nti musobodde okubeerawo abangi bwe muti bannange kintu kyamaanyi nnyo tukikulireko obungalo ez'amaanyi. Si buli media baleete zitukira buli muntu. Ekisooka eddala omuntu osooka n'obeera nga oli muntu omulamu bayimbi banno ate n'omukisa kikulu nnyo. Nebaza ba promoters bonna, ba sponsors, omukulu Abitex Promotions n'abala bonna abataddemu amaanyi ku eno show egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 January. Nze kyenyiza bannange okwogera ku mugole waffe Catherine. Bannange mukyala mukozi nnyo. Ayimbidde ebbanga naye ate mukyala w'amaanyi nnyo. Eddoboozi mpulidde babi eri empologoma. Musazeewo empologoma yonna mugitwale. Nga naye kenyini wano. Nange ensazeewo. Erinnya ndikuwadde eri empologoma. Kubanga kyabikali kyange nti wagera n'owuluguma. Era waliwo oluyimba abantu lwe babuusabuusa. Naluyimba era nga wagera nti papa Misa kyasooka atuuke. Naye oluyimba lwe bayita essanyu lyange lijje tuli babiri naawe. Oluyimba olwoze naluyimba naye buli lwetuka baga oluyimba lwa Catherine. Oluyimba lwa Catherine. Era ku lunaku olwo njagala kulaga nti nze naluyimba bato yamanyiko naye bagakadde olwokuba nti eddoboozi lye ayimanga erisaga n'eryamaanyi nnyo. Ate mukwano gw'abangi mukwano gwaffe yensonga lwaki tuli wano tuli bize nnyo. Christmas etuuse ne tusobodde okugaa nti akulwa Catherine n'omukulu Seruga tulina okubeerawo ku lwammwe. Mukama mulungi. Obupeera tujja buyimba mpuliddeko obupeera bugamba obupeera tubuleete mwagala kaligwa tiktokers tukaddemu ebyomukwano birimu nabye namba. Mukama gye yategekanga yeyo tebagitwala atakwagala oba omulaba obaganye bite banekade mutekemu amaanyi nga bwe mutaddemu amaanyi mukayimbaako bannange akayimba mwakazikusiza ba tiktokers kama zi 30 years nonde enamba yole kati akayimba nange nakajeeka engalo. Mukama tumwebaza olwa byonna tugende maaso. Nti toli serious okunjagala naye kati bakikakasiza nti omukwano gwompa mungi ddala
abasanga twabukale bangi Fredo ndeke nagenda bawulirizanga naye nakatusiya oli musawo dokita w'ebbeeyi amponya buli kimu gino misujja n'ebizibu ebirwadde obivumula kuyitenga linnya ki kusaba linnya erikusaanira kaleleka kuyite switi oli wagonjebwa nawona si kyegomba obwo obulenzi obweyita obw'ebbeeyi neyagalira gwe wekka switi wange I love you olotana kulindako omulenzi wange olotana enkusanyukira omulenzi wange Kafi bamba yombire sawo olunaku lwaleero ndi wano kulwa omukyala Kafi Kusaasira nali muto nga bakafi abo bakulu Katonda wange kati muwaganaki nze nali nsoma Egombe aja titochikola yali Mitala Maria anyway jokes aside nze ne Kafi twatandika okuyimba nga tuli bantu bato ddala nali Gombe yali Mitala Maria Katonda najja ate n'atusisinkanya mu kibiina kya Eagles Production ne tubeera bamukwano naye ate ne tubeera bakompitita vocal wise naye enjawulo yaliwo ffe mu biseera byaffe ebyaffe biri healthy nga bw'owulira nga Kafi akanyuze maama nnyabo ng'omwewerera kwegamba kyatufuula abayimbi ab'enjawulo ate nekyongera okutufuula abayimbi abamanyi mu ddoboozi ng'oggyeko okuyimba waliwo okuyimba bino ku microphone oli mu studio oli wakawwo n'ekyo bayita stage performance abayimbi bangi munansonyi wajja kukyogerako balungi ne when it comes to stage bambi bikola ki bigaana so ffe competition yaffe yali healthy era ne tubeerangawo nga tuyina bato paka olwaleero luno nze ne Kafi tuyina bato naye namwewunyiza badde bali tugenda kusooka bato yaffe olyoka oleete concert eno weyatidde akatembo kamukutte naye kye neekakasa nti tutandika 2025 inshallah ne Kafi omwaka gugenda kubeera female ne industry kati nkakasa ngeri female twakava mu concert ya muto wange Carol Antongo mwakirabye n'abalala bazze bakola si eka mukiraba nti abaami bano papa abaami bano baali baatufuŋŋana dda naye yesaawa so nesiga Kafi is a friend is a sister ye muntu akuba essimu nesibuuza mbitegeerera wano netandika bwe tutyo bwe tuli era naye akimanyi bwe nkuba essimu agambe bw'ogambye kale kantuukewo tunaabiraba yenkolagana gye tulina ne Kafi so nzikiriza nti 2025 tugenda mutandikira mu Bugumu ate mwesiga siina kirala kyenyinza kumwogerako mwesiga ate mmanyi nti agenda kwongera okukola ebirungi abantu bye mwagala banamawulire nyongera okubeebaza nina essanyu lingi okuba nti Catherine Kusaasira asazeewo okukola ekintu nga kino era nga byonna biri mu music industry music eno industry tulina okugiteeka ku level kwegamba nga twongerayo bwongezi eggulu lyerinaasalako naye ng'abantu balina ebigendererwa byabwe era nga tuyita mu music njozaayoza Kafi kubanga ebbanga lyomaze mu music si tono era nga tukusaamu ekitiibwa ku saidi ey'abakyala abayimbi tulina okuba nti abakyala abayimbi bappireko mu bugalo mwongere ku bugalo tebumala abakyala tubeebaza naddala nze twebaza abakyala edda abakyala bangi nga tukuba ebidongo bino omukyala nga talabika naye kakati ate bebatusinga balabika bulungi
yimirira kwa tulale atolabo bangi naye kama wamaanyi tusaba ebintu bino bitugondere bitwangwire abantu ate era twebaza buli muntu kyagattako tuliyita tafaali buli omwanya kyagattako bafanyisi bagattako abamawulire bagattako n'abo mitima emibi nabo bagattako kati tulina okutambula nga tuli banywevu kaffe kwagaliza okuba nti sho ekugendere bulungi ogiyite bulungi osanyusa abafaanizi baffe era omulamwa gwoliko mutuufu ddala n'olwekyo sijja kwogera nnyo bingi kusabira busabizi buwanguzi nsanyuse nnyo okumpa nanga akakanya okujja ku mukolo guno nsanyuse nnyo webale ddala bannamawulire mwenna bali wano tubeyanziza nnyo mwebale kujja mu bungi bwe mutabeerawo ebintu bino tubitambula mwebale nnyo okujja mwebale nnyo tubeererawo nga tubayise bakama bange bonna abali wano mbasaamu ekitiibwa mbaagala nnyo ate bwe ntandika okwogera ku mama wange sagala kwogera bingi leero kuba mumanyi bambi tokaaba mama wange Catherine Kusaasira yensonga lwaki ndi Karo Nantongo byogedde nnyo abasinga mubimanyi sagala tembi bakyakulandagga biddingane byogedde nnyo nti olugendo lwangenze naye ne Muzeeyi Sserugga bazadde nnyo gyendi kubanga nzijukira akatono nnyo kale kyeneza obbajjukizaamu nti bwe nali ntandise okuyimba kwange nali sipangisanga nakunyumba naye maama oyo bwe twavanga mu shows nga tukomawo ssaawa 10 ogw'ekiro nga mbuuza naye mwana gwobeerawo negamba mbeera egayazi baithe nali nsoma nviiri egayazi naye nga wala masooli kiro paka we yaŋŋamba lwaki tojja n'osula wano ewaka oleme kutambulanga mu kiro natwala ewaka nampepa omufaliso wenina osula naŋŋamba kino ekisenge kikyo ne finera awala musule wano era bwenti olutandika okubeera ewuwe nankoza mukumbulirira kyova olaba nze kyemanyi sikuswaza ebintu byotonabiwulira bino ti omwana ono yekiraku ati nti ebigambo byeyambuulira bye bingi kale omwana yesabwa ati kale kino tokikola kale bwoti ne bwoti ne bwoti so maama wange oyo olugendo lwange lubaddemu nnyo nti empaka ne leero nkyatambula naye kale no sijja kuwanvuya naye nja kusaba bannayuganda bonna gye bali 10 January mujje ku Sheraton Gardens wano maama wange ayimba kyenyinza okubagamba ate namwe mukola ki mukimanyi mujje mumuwagire mujje mu bungi tagenda basuubiza kubalaga kirala kyonna amanyi kintu kitya kuyimba ate wayimba bamanyisa empologoma so mujje mumuwagire tujasanyuka nnyo nga tubalabye tetugenda kukeera wali nze mu mirimu mwendi wali nga twetala totubalinze. Thank you so much. You, oh, I need you. I love you. Oh, you are so kawala. Munangoli mulunchi nakusema. Ela byonna byokola baby binsanyusa. Omukwano nze kundaga buli kyokweyongera. Era nze mama tekidakawo nga wotoba mbeera setegeera olosina emmere nze tengendera nkwagala nnyo ngabula nkwagala nnyo bambi oh I need you
I love you. Jawatoka wala. Siseto. Abati mbane sidogo. Wazi. Sidogo. Inamukiza ukisa sidogo. Anayegonda wakabakanga munene wa music is a big kingdom. Zinageza bakutonda kubegereza zije kintu. Music is a big kingdom. Okusinga ne bakabaka bemera babensi. Zindi mwana mutune webuze lwaki tulina mu Moses Matona. Amwana omutabi. Ngamba mu art. Otegeze kitegeeza because he's a grand duke. He's a grand duke. And you get a duke, you get a singer never emperor. Secondly, Moses Matona is a grand duke of the kingdom, the chiefdom. This is the queens and the lioness of the kingdom. Ochitegedde katulina bo bali abalangira ba kingdom. Guys, baba lenye bana mawulire mwekwireko mugaliza amaanyi. Amutumekinze nze sibaliko mabega. You are part of music. Sibaki muli wano. Sibo kiri? Mwekwireko mu ngalo. Waliwo ekigenda mu maaso mu politics. Napo we need to do this. Ngamze bagambye nti eggulu lyennasalawo balituma favor okwampusiza byaffe waggulu naye naffe tufungiza ati okuba nga ali mu streamline. Okitegedde? Yeah. Buli wosanga omukyalo oyo kacapizo n'ayogera ebintu ebisesa wano kitegeeza nti newaka bwatu bwabeera because of the identity. Ayiwowo ekyo kyakoze ki? Kyagize. Kati nze namulabako obadda oba kaakati naye mumanyi nti abakyala bayimba amaloboozi ng'asaagirira naye muganda wange waaba agambye nkusagamu bano balwema bayimba naye oluusi bayimbamu naye ngono ono mafia gwe these are vocal mafias man. Nze yansanga mu studio muno bwe neeyimbisa sabono nakololita Nabilingai, Sabulina Kunolita. Nigga, why about lion, man? I want a lion, I want a pastor, preacher, upon the studio. Yes, sir. Oh, secretary. Can I take a Ponogomachi, you be never go on. And I look upon the number 8. Ono guy, oh no wonder, mama. Ya you bangalayones. We still get it. We're going to move in Wakavino. Wakavino. Ina feeling again for you. On answer no one, you get a community pattern. There is something, food and passion. So can't take a place. Chinoma. Or to say what you got in an Katimugas be a Catholic Sasha Wanga by Bilori guy. Katimanga Pazamuchi, one. Motuyambe go to mix like a party man and Aka. So what you Tumuyambe to Mujayiri, so wild. Or second, art is a lion on its lioness, man. Or so what you get or no one having your guy. Jagalo Demaka Ibakan, or in a Kugwe Chikuba, Chikoma Kena Kunekeda, loving you when you make my day. Want you to all love each other. Blessed brethren. I love you. Akaimba sikia sibokwaga kati yali n'akayimba keyamegga okubeera akakabi olusewo gayi yakola akayimba kagundi akaterukya so omukazi siwe yakamegga okuba oyagala wakana mayinja yakamegga okubanga kaakabi nga buli kaseera abeera wati nsaba wajjanga saaga wowola genda ku tiktok yono madam okitegedde kasinga nebi ngayimba ha kabakaze ya 10 Januari wana wengine wetuli yalinga muganda wange tokaba naye ng'empologoma wetu tesigenda kwogera bingi byebyo balinde birungi byere obuyimba bwaffe buli obuki
kuyitenga linyaki sabalinye kusamira kaleleka kuyite street siri muyimbi naye ngegenga ekyo kyebaliza Katonda kale twasazeewo okuteekerateekera konsati olw'ensonga nti Kase Kusaasira mukyala amanyi okuyimba ate muntu mulamu enjagala nnyo artist alina discipline era ekyantegesa konsati ya Kase Kusaasira ebyobufuzi bibadde bibeerawo ne bitutagazatagaza naye tamanyiira awagira kintu kye kyatawagira atakivumirira yensonga lwaki nasazeewo okuteekayo konsati yengenda kusomezi 10 era abaagala okulaba music tubalinze ku Sheraton Gardens aballo twaka number 1 Think This tuyambe wano tekujja kubaawo nabo wano tugenda kubeera n'abayimbi bamanyi okuyimba nandasitukasituka Maria Mundagire Omumbejja Sebo Omumbejja Maria Mundagire Kusaasira yaŋŋamba njagala abayimbi bange bano ku concert yaŋŋamba njagala Omumbejja Maria Mundagire nemugamba tofaayo ojja mutuukirira era munoonyereza ewiikisi nga 2 baleegageta natakwata masimu nemutayiminga nemubiikiriza ku ofiisi n'agamba babanga muwala wange yagenda okutongoza ngenda kubeerawo disconfesi ate n'okuyimba nyimbe era teyatusabye ennusu n'emu nenaffe netugenda kubeera babuyabuya alina okwambala olugoye olulungi alina okwambala engaddo tulina okukkirira ekasawo tube kukitukola asobole okutuuka ku mukolo Fred Sebatala mutuukidde abadde alina okubeerawo naye akakasizza tajja kubeerawo olunaku lwa show era agenda kuyimba eddakiika ze 3 abayimbi abalala abansuubiza okuba nti balina okubeerawo Betty Mpologoma saawa zino ajoininga number 1 yagambye nti nyina okubeerawo Sophie Nantongo ne Karo Nantongo abo bo bamuyo ne bagamba balina okubeerawo ekigenda okubeerawo nnaku z'omwezi nga 10 Africa Band iyo egambye egenda kukuba omuziki gwayo era egenda kukuba eddakiika 30 naye nga benjagala good music omusajja asinga okuluma music industry era nga mulowoozaako nnyo apandikidde ennyimba nnyingi yaziwandiika neziwaase nabata amala na contract nayisazamu nadukasene nazidda Jimmy Kalicha namunoonyeza gye yabadde ne mugamba olina okuyimba obuyimba obusinga okuwooma bannayuganda bamunoonya naye nga tebamulaba ne mugamba ajja mumujjayo kubanze music ekintu kibayita music kyagala bwagazi era kyova olaba nsobola okukwata nakwata bamitandi acidic vocals ne bagireka oyo mwana omuto nakuba atya lugogo yagikuba nagifuula kagogo kakati ne Jimmy Kalicha netuva mu Kase Kusaasira bannayuganda bana abasazeewo tugenda kutegekerayo best ono mukolo sigwa Jimmy Kalicha alibadde njogera ku byafaayo binene bijja kujja mu maaso awandise ennyimba nnyingi nnyo zemutamanyi nti yaziwandise era ko tugenda kumuwa ate kuyimbayo obuyimba nga bonna abantu bemusinga okwagala olunaku lwa Kase Kusaasira abayimbi bemusinga okubisinga nga bayimba live bonna tugenda kubanoonya wagambye nti oyagala Saida Kaloli nimumunoonya naye saawa yagakasa Saida Kaloli saawa yonna mumaliriza era mujja kulaba nga drop agikoze naye mbadde nsaba mu bufunze nga 10 tebo tusigazaawo tebo tulina tebo 50 bakatunda tebo 25 wasigaddewo tebo 25 obuukiire tebo nga bukyali ku mulyango ejja kubeera emitwalo 10 naye bonaagulako bakira FlexPay tugambyeozumuyitawaanya tugenda kuba buli engeri gyemugulamu oyita ku FlexPay ne ku Airtel Money tugenda bibawa twagala okugula tujja kusajjako kasente kolona
naye nga kimbamanya nga 10 January olunaku lwa kasi tusaasira kuyimba good music balegendi bonna bagenda kubeera wano naye tukyamunoonya naye wiiki wenagwerako jakulanga dropu yikyanga nga abalinda okubeera konsati ya kasi tusaasira badde nsaba munzikirize ete nantesikasiruka mwebalire ddala okubanga muzze mu bulungi nga temuzze lwakabi kwogera byanjwanjwa tubaagala nnyo mwebale siira kyenja kumwogerako kiwanvu wabula kyemmanyi nti bwe nabula kuseruka nga takyalina gwadiweetinga naye n'atondawo okusaasira we afuuke kubanze nali mu theatre naye buli muntu yakukola buli kafe yayimba bulungi era obuyimba bwe bwowuliriza n'ebigambo mbimanyi mubujjuvu kati ku lunaku luli olwa 10 nja kubayimbirayo akayimba ka busaasi mbeebaza abamuleze Abitex kwali kubamuleze kubanga bwaba supportinga Eagles Production ne Golden Production kitegeeza nti naye abadde amuwagiriramu Eagles Production, Golden Production bonna abaleze cafe mwebale nnyo mumuleze bulungi n'afuuka ensonga era olwaleero tuli wano kubanga ye tuli so proud of you cafe webale nnyo okubeera ng'okola music oyimba ne tutakoowa kuwuliriza oyimba nobeeranga omutono oyimba nobanga kugamba eddoboozi terikoowa tukuwulira nga ali fiiti ennyo ezo oli fiiti so mujje mulabe music ewaddala abalabi abali eyo mujje muwulira amaloboozi amalungi abakazi abali wano bonna bayimba bulungi Jerry Culture ayimba bulungi Serugga singa ayitayimba bulungi sandiyimbye naye so kitegeeza nti abali wano bonna bayimbi balungi kati ali eyo atajje ku lunaku lwa 10 simanyi gyonoba osigadde kubanga music omulungi aweweeza omutima n'agoba ne stress mujje twejjeko stress y'okumalako omwaka nga tuyingira omupya 2025 tumutandike ne Catherine Busaasira mwebale nnyo pozi Abitex agambye ayagala kayimba ki kekali wayimbamu Abitex ajja fulatinga ayimbe mutegere kagamba bamugamba nti bwakaja mwagala nnyo omwana ono kwenfiira n'abamunvumira mumuleke obulamu bwange kwe butambulira mutima gwange kwe gukubira birowoozo byange biri kwoyo tewali n'omu ali mu nkyaya kubanga nalonda nze nemmala bati wakajanja abeyisizaako kyavaako ate nze ne mumugera ebikibita wena kwepira watabanze siyasinywa linda kolata kasaba katonze tukulire Mungu atutuse kumpeta